Abatuuze ku kyalo Gwatiro Makulungo isangibwa mu ggombolola y'e Budde mu disitulikiti y'Empigi okutuuka okweri Omugoju kiddiridde ettemu eryakolebwa ku bannaabwe bakuba amasasi abaserikale ba poliisi baali balwanagana n'abajaasi ba UPDF abalina b'ekitongole ky'ebibira nga batangira abantu okulimira mu bibira. Abantu bangi badde bakulwa amasasi bayambibwa, babakulu bamukuba amasasi yayambibwa, owaffe wakiye tayambiddwa, mulimu ebyana n'abaana bajjanjaba omusirikale owaabwe olw'okuba ffe byana omwana ne bamujjanjaba tubalabula. Okulwanagana kuno kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde mu kibira ky'e Gwatiro era nga bano abantu 3 n'omusirikale wa poliisi baakubwa amasasi agatwaliramu ne basaalumanya. Kino kyaluma abatuuze babula ne baguma nga balowooza nti abantu baabwe nga batutte mu ddwaliro e Mulago banaasobola okufuna obujjanjabi okuva ku babatuusaako obulabe basobole okubona babula eky'ennaku tewali buyambi bwonna bwali baweereddwa okuva eri balumiza okubakuba amasasi nga kino kyatuusizza n'abasawo mu ddwaliro e Mulago okubasindika badde eka waakiri bafiireeyo. Tewali musirikale yenna yali azzeeko wano nti agenda tuwa ku magezi oba ekyaki baatugoba bugobi. Nze neewuunya poliisi ya Uganda wano kubanga ebeera ne ku bintu ebitagikwatako naye tetwasobola kuyambibwa wadde n'omulundi n'ogumu. Wano abatuuze nga bakulembeddwamu ssente w'ekyalo Makulungo David Mukasa basazeewo okuŋŋaanira amaka g'omu ku baakuba amasasi nga ye Muhammad Kiwuluuza okulaga obutali bumativu olw'abantu abo bakuba amasasi ate ne batafuna kuyambibwa kwonna. Wadde okujja nti bamulambuleko bamulabeko tewali. Omusajja ataliga nti yali mu kibiira yali mu ttawuni ng'agenda ku mirimu gye. Bagamba nti mu kiseera kino ono atandise okuvundira awaka olw'amasasi agamukuba mu mugongo. Omuntu wafaafa takyalina kyasobola kukola atuuse kuvunda ne mulema okujja okumulaba kyekimuliko. No amasasi gamukuba mu mugongo takyasobola kutuula tasobola kuyimirira alimu amasasi 2 ali ku ndiri yenna byakola yali atuwa ekyokulya yatuwa omulimu. Omusajja enkizi zonna zaafa takyalina mulimu nagumu gwasobola kukola. Omuntu kakati atandise okuvunda oluso olumuvaamu lulala kati tugenda kuddukirawo. Balaajanidde ssaabaduumizi za poliisi General Kale Kayihura ne President Museveni okuyingira mu nsonga zino kubanga omuntu ono takyasobola dde okukola ekintu kyonna nga kati abeeraawo. N'olwekyo twagala mwami Kayihura bw'obanga tosobole kujja tugenda musitula ono tukuwadde essaawa 4 bunya tumusitule tumuleeteyo. Oba Kayihura naye aganye okuvayo ffe tugenda situla omuntu tumukuleeterawo gw'onoomala ky'onoomukolera. Kati anaamala kufa ne banajja batuyambe tuvudde mu mbeera era tugenda kumusitula busituzi tumuleete wa Kayihura. Ye Kiwuluuza atulaze omugongo awakuba amasasi gagamba nti galemeramu abasawo n'okutuusa kati era ntakyasobola kukola mulimu gwonna. Nagenda e Mulago ne baŋŋamba eddagala lyabwe lyaggwayo sikyalinayo ddagala sikyalina kintu kyonna kye nsobola kwekolera nga bonda n'okunkyusa wano bonda banne basse bajja buzi ne bankyusa. Alomboza obulumi bayitamu n'agamba nti poliisi okumukuba amasasi yasangibwa yanika ntangawuze ng'ali waka nga n'ensonga zaabwe ez'ebibira teyaziriimu. Nenjuulya naye simanyi twaliyo paatulo najuulya nti eyo paatulo naye ng'egye nali sibifuddeeko nga ntunudde n'eri saddamu kutegeera oba nkubira amasasi okuddamu okutegeera nga ndi Mulago. Ono alina omukyala ali olubuto wabula nga mu kiseera kino asobeddwa. Ko ne baŋŋamba nti okuntwala e Germany banongoose naye nga sirina busobozi okusobola kgenda Germany. Agnes Najjuma ne Joseph Kinobe be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.